Okumala ebbanga lyonna gavumenti ezze ekubisa ebiwandiiko eby'enkizo ebikkirizibwa mu mateeka ebyogera ku bannansi biyite legal documents omuli ensimbi, passport, driving permits, ebyapa, obululu, endagamuntu ezigabibwa kati n'ebiwandiiko ebirala bingi ebigwa mu ttulubeeri okusobola okwewala ebicupuli. Gavumenti esazeewo okuzimba kkampuni egenda okukuba ebiwandiiko eby'ekikula nga kino wano mu ggwanga giyite Uganda Security Printing Company Limited wansi w'ekitongole Uganda Printing and Publishing Corporation eri mu kibuga ky'Entebbe mu disitulikiti ey'e Wakiso. Omukolo gw'okutema evuunike awagenda okuzimbibwa kampuni eno gukoleddwa Minisita w'ensonga z'ewa Pulezidenti Milly Babalanda Babalanda nga gwetabyeko omubaka wa Germany mu Uganda Matthias Schroer n'abakulu mu bitongole byonna ebikwatibwako ensonga eno omuli Minisitule y'ebyentambula, Minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga n'endala. Minisita Babalanda ategeezezza nga ky'ekiseera gavumenti okulongoosa mu mpeereza zaayo eri Bannayuganda n'okukekereza ku ssente y'omuwi w'omusolo, era n'agumya Bannayuganda nti emiwendo kwe bafunira ebiwandiiko bino gigenda kukakkana. Kijja kuba relatively low, ssente zaffe ezawano zijja kuba wansi ddala compared ku ezo ze tubadde nga tulinnya ennyonyi ogenda ebweru okuprocuringa ezo to security documents. Njagala machine eri multipurpose egenda okukola ebintu byaffe byonna ebya security. Eba naagenda ogula machines ez'ekikula ekirala njagala okubakakasa nti nja kubasiba. Omubaka wa Germany mu Uganda Matthias ategeezezza nti Uganda okukola kampuni eno ng'eyambibwako abakugu okuva mu ggwanga lya Germany kyakugiyamba okwetengerera ng'eggwanga saako okutumbula n'emu ku nkola eza demokurasiya okuyita mu mpeereza ennungi eri bannansi. By acquiring this special printing technology for passports, Uganda is at the same time making a big step forward towards more national sovereignty, thus making a substantial contribution to the technological development. And, as we heard, incidentally, creating quite a number of highly qualified jobs. Ntebbe w'ekitongole Uganda Printing and Publishing Corporation ekitwala kampuni eno Muhammad Ngoma ategeezezza nga pulojekiti eno bwegenda okugwa mu myezi 18 ku nsimbi obuwumbi obusoba 40 era ng'emirimu 300 gye gisuubirwa okutondebwawo eri Bannayuganda. Factory eno tusuubira nti ejja kuwa abantu 300 emirimu egya buliwo or the direct jobs. Naye ng'emabega kwekyo waliyo emirimu emirala egiri indirect. Kati eyo gye tuyita multiplier effect ejja kuba y'amaanyi nnyo nga factory eno etandise. Minisona w'ebyentambula mu Minisitule y'ebyemirimu n'entambula ku lwa Minisita asiimye enteekateeka eno gy'agambye nti yakuyamba nnyo mu kuweereza Bannayuganda mu budde obutono naddala mu kugaba pamiti ezeetaagisa abagoba b'ebidduka. Tulina essuubi nti maybe now kadde zaffe driving licenses akabeeyi kajja kubeera kasaamusaamu. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulu erino ku Abukedde TV.